Ebyomulambo gwa Kapeesa birese obuzibu abaana abasonda ssente zaabwe omulambo gukomyawo e Uganda batabuse nabyo mbikuleetedde era nga titunabigendamu mbadde nkusaba ompere vidiyo eno ka like nawe ate na subscribing tukusaba osubscribing nga tetunerabira basponsa baffe ba Biva Organic Health and Natural Products nga bano bajjanjabisa obutonde emmere omuddo wamu n'ebibala era nga osobola okubakubirako ku nnamba yaabwe eryawo wansi wamu ne Hakivumbi agamba gwe wenna alina ebizibu ebyenjawulo jangu akulombera edduwa otereere era nga osobola okumukubirako ku nnamba ye eryawo wansi esembyayo 37 ate bo aba Kapeesa bakwano be batabuse ne bagamba nti waba Kapeesa teyafa bakikkiriza nti kituufu Kapeesa yafa naye ate bo ebyokubasiriwalirako nga omulambo guluddeyo tebagenda sobola bigumiikiriza olw'ensonga bateekamu ssente zaabwe nnyingi nnyo era bo bongeddeko ne bagamba nti bwe baba omulambo tebagukomyewo e Uganda bo babaddize ssente zaabwe kubanga ezo ssente ze baateekamu baali basobola ozikolamu ebintu ebirala ebyandibagasiza mu bulamu naye olw'okuba baali bagala nnyo omukwano gwabwe ne basalawo beeweeyo bamulwanirire era naawe ngenda bikuwa obyewulirireko nga bano bo babyeyogerera naye vidiyo somukomuyo atekayo kutesi bifaananyi ekyo kiraga bulazi akoze vidiyo n'agamba banaye bwe mbanga nfudde vidiyo ande vidiyo toziraba bwe zisaasaana nyingi kati banaye nga mutugaana okwogera banaye guys era abaana batuufu beekalakasi babasabe ssente zaabwe kuba basaba ssente nnyingi abaana tutumiramu ddala omuliro live zinyooke abaana ssente bazisabe eno yali firimu mase olaba nekirala ensonga eno lwaki nze ngambe ngimala ogenda kukulabirizayo bakya mazima nze omu eyasonanga ssente ezo bwekibanga kimusa bakafaya Mr. Ande yagenda okulugwamu ono n'erinnya lyange bagambe Ande bone wali mu nsonga eno mwe mwalyanga ssente okitegera vidiyo jjukira oyina amaduuka nze Ande nsobola kukuba vidiyo bbiri nenkonenera edduuka nassaamu straight okitegeera neetega kunange sirina musango talina musango Ande bamba oyagala nnyo ebintu by'okuyamba Ande kumande ndikujja Kampala njagala nje tugendeyo komwekejagala nyingire mu nsonga mbeko kyenkola nga kiri straight nze manyiyo era nsikira ogenda tugendeyo naye nze kyamazima bwebanga eno firimu nga teyali bituufu bakoze kyamaze okuta amanya gaffe nze ngaze Mr. Ande sina kimu na kimu kye nalya wadde mase kadde bakyabimukako babivako naye baali bawandiika okufaako obufi onaweereza baweereza emitwalo 10 naye kati baasirika lwaki baasirika batenda nga babeera batugamba banange omulambo gugenda kuddayo tukyaso kati lwaki mwasirika musonde n'omulambo guddayo Uganda tugukubeko erisa erivanyuma ate maso olaba baali babalinze ku birthday kati birthday ndowooza tebakikola ekyo kubanga abaana baali babalinze yes no tebakola vidiyo tebakola live ya birthday naye vidiyo ya birthday nga Kapeesa asiiga gundi oli omulala nga bamusiigako keeki weeri nayo bakisa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bwe ali ku mukutu guno bola basi mulala ye Haji Sulaimani Kivumbi omusomi w'eddwa kola ku bizibu by'abantu ebyenjawulo omuli ebizibu ebya bizinensi endwadde eziganya okuwonesa tegerekeka nina n'ekyoto ekyemikisa omuntu kwempandiika amannya go ku lupapula n'ensuula olupapula olwo luliko eddwa mu kyoto ekyo ebizibu byonna ebikuliko ne bibeera nga bisiriira era ng'oyagadde okubeera ng'onsinkana ojja kuyita ku nnamba yange ya Airtel 07522 20 67.